ojjawo ekirowoozo ekigamba nti kati nfaananamu Moses Radio okutandika okutambulira mu kifaananyi okutandikira ddala ku luyimba lwetwakola Kiwoko oluyimba lwe bayita Kiwoko oluyimba olwo ngenda okwekkaanya bulungi nti netegereza ne feesi ya Mose nga tufaananamuko era wewe otegeeza video Kiwoko yabuzaabuzanga nnyo abantu nnyo ng'alowooza oba Mose yennyini yalimu ng'oyetegereza video kati nange nenkyeteekeramu ddala okuva n'olwo kati ate laba we bamala Kiwoko balina oluyimba olulala lwayimba baluyita Paapaali Eiton Popu Paapaali Paapaali olwo nawe ffe twalukola olwo ate ddo nenfaanana nnyo Mose okitegeera so ezo ennyimba ze zanviirako okubanga neetwalira ddala mu kifaananyi kya Mose Radio. Mose Radio balaba mu video baladdemu omuntu amufaanana takunoonya yanoonya ojjukira ebiseera ebyo byalinga biseera bya ntalo zaabwe bo nga bo naye kati nga bamanyi omuntu yenna abeera ne Bebe Cool aba alina okukubwa muntu aliko omusirike olunaku olowooza mujjukira mwenna abalinga ku ggaali ya ebiseera ebyo baali batambula ne Diamond Oscar Gift of Kaddo Mose Radio Wizomanizo Good Life yali nyingi yalimu abaana bangi Oscar Muwonge abaana baali bangi kati baali balina we baali batudde siriki yalina nga DJ's box side wano kati nga ogenda ova ku kale nkwaniriza ku Brownskin Events mwaka mupya 2025 twagala kugamba happy new year amanya bampita MC Dero ndi wamu ne Brownskin Events olunaku olwaleero tuli ku SK Restaurant jangu ogezeeko okufuna akamereko lunch dinner wano ku SK Restaurant eri located ku Akamwes Mall Chebando Gayaza Road tulina ne branches nyingi olwadde osobodde kutuuka ku branch eyo tandikira kweno SK Restaurant we tuli olunaku olwaleero naye sirinzeka ndi wamu ne MC Abe abasajja baludde mu ndongo omwami ono we mwogerako mulabye ku nnyimba za Mose Radio ennyimba za Mose Radio zitalina video ya radio yennyini omwami ono yazirimu njagala nakutandikirawo ku video ya Nkoye ng'olina AVM abantu batandika bato okukontaktinga ne bagamba Abe jangu tubeereko mu eyo video eyo nno si video gye nasooka okukola waliwo oluyimba waliwo gayi bamuyita Eddie Muwonge yalinga mu Gagamero omwaka gwali gwa 28 Eddie Muwonge yali mu Gagamero n'akola akayimba nga kavoola ba Mose Radio nga bakayita Odda Mabega akayimba ako bamozega bavuddeyo bali ku Zuwena Mose nga yakamala okuyimba akayimba ke bayita ngenda mu maaso kati Eddie Muwonge n'amuddamu ng'ayimba agamba Odda Mabega so akayimba ako gye kali ku YouTube oba okalabye video eyo gyeri oba tokafunye osobola okanoonya ku Majestic awo bakayina abaana bo ku Majestic abasajja batuuka bala ne bagamba kati jangu kati we banteeka mu luyimba olwo nali siddayo kubeera nnyo mu zi video z'abayimbi nnyingi kati awo ne ntandika okukyeteekamu ekyokuba nti nfaanana Mose Radio ne ntandika okuba nga mbeera nnyo n'abayimbi naye nga kusinga mbeera nnyo n'ekibinja kya Gagamero jjukira Bebe Cool naye yalinako ku ggaali ssebo nze omu ku abo abaali mu ggaali ye nga bavuga eggaali ya big size circumference master awo waliwo omwana omu baali bamuyita Eiton ebiseera ebyo yayitanga Eiton Yoz oyo ggaali n'ayimba oluyimba lwe bayita Kiwoko bwe yaluyimba yasooka luyimba bwogu n'afuna kyaliiwe ne bakwatagana oluyimba olwo ne baluddamu naye baluddamu nga Bebe Cool yabateekamu ki sente yabateekamu ssente Bebe n'abateekamu ssente oluyimba ne baluddamu oluyimba nga lulungi nnyo Kiwoko mba ndi awo nga bankubira jjana tugende mwana gwoba obeera mu vidiyo eno faananamu ka rediyo biki ebiseera ebyo nali nkola karaoke ne Godi era ngenda kujja ku story ya karaoke oba omanyi gayi gwe bayita Godi akola ku bukedde lekombote kizina gwe twali naye mu vidiyo ya Kiwoko
Yakolanga wizamanizo. Yego twali naye ne bampita ne tugenda ne tukola. Ne batuwayo akasente era tekaali kangi. Erezo babocha Abdezali. Bwali ebiseera ebyo nenga omanyi byali byakweyiya biseera bya pambana. Ne tugenda ne tubeera mu video. Video yagwa bulungi. Ne waita akaseera katini nnyo ate bizibu ne bijja Bebe Cool n'ayawukana naki ne bakiwoko. Exactly. Kati ate jjukanga bakiwoko nali nnyo kyali waabwe nga babeera ku kido ebivulu byonna eby'amaanyi ebyo nakivubo wawa lugogo nga tugenda ffenna naye nga bano be basinga okunteeka nnyo ku kido kya Bebe kasita yabagoba nange ne ngamba kati eyo Gagamero mbanjita kati ate nabo babeerawo akaseera katini ate nabo bennyini ne baawukana okitegeera kati we bayawukana n'embeera nga siraba watuufu wakudda n'obula neŋŋamba kanzire mu bwa MC atulaba omwami ono twogera ku music industry ya Uganda be bamu ku abo ababeera mu entertainment industry naye nga mubabuusa amaaso. Njagala kubuuza omulimu guno ogwa karaoke kuba oli MC oli video vixen okoze mu karaoke njagala kumbulira entertainment eno wogiraba ebikeme ebigirimu nawe gy'otandikira abbe watandikira wa ebikemo bingi kantandikire wajja otandikidde abbe ekituufu kyondooza ekigambo kwekuuma kyandibadde kirungi nnyo mu music industry buli omu weebeere nga weekuuma mu ngeri yo sajja wange ashime msiwe kuume ebikemo bingi nnyo skill kaabe manager wa kifo kyonna kaabe kirina kaabe bouncer kaabe askaali kaabe waitress oba waiter omuntu yenna ng'okola mu bantu bangi okusinga ennyo mu music industry ng'etteekwa olina kwekuuma bwogu lwakuba era n'obulwadde buba bukuluma bw'omu yadde ng'oba bujja ku muntu naye gwe oyinza osanga ng'oli yalina engeri gye yeebeezaawo obulamu bwe butambuza naye buba bukutte bukuluma bwogu so yensonga ki mbagamba nti gwe wenna ali mu music industry oba ali mu mbeera y'okukola nga naye okola omulimu ogw'abantu abangi weekuume private bangi bannaffe bangi nnyo betuziise DJ Henry 256 ng'ovudde ku kyokuba nti abamu bafa accident naye ennamba esinga otunulamu abaana abali mu music industry bafudde bulwadde bwa HIV ate abalala weebali naye balwadde ate ejjukira gye buva ne gye bukoma omuntu olwala obulwadde obwo ebiseera ebisinga oba obadde n'abantu nga 100 abakwagala beesalako oyinza okusigala ng'olinawo abantu nga 4 olinayo basajja bo beogamba nti musajja wange omulaba tomwogera linga n'ogamba naye omusajja wange olaba dero oyo omusajja yali wakabi naye abaana kye bamutuusaako bangi ennamba esinga buli muntu yenna MC yenna comedian yenna omuyimbi yenna kanzijemu omu yekka ku abo bonna be ŋŋambye omuyimbi ayitibwa Shiba Kalungi oyeka mudze na bbali kuba omu kunze y'omu ku baana abeekuumye mu music industry naye buli MC yenna nga akolerako ku Eden Service Park yali ebwayisi nze kugamba era nkakasa nti gwe omu ku abo abalina okwekuuma ennyo abayinza okuba nga baalagajjalira obulamu bwabwe endwadde yali mu bbaala eyo Eden Service Park atamanyi Eden eno endwadde yali mu Eden bwayise yavaawo kuba nze nali wa karaoke by then naye oba omanyi Steve Omuzira wa Olions abukyaze omunene akola ku super Semakula MC Godi MC Kapale Shiba Kalungi bangi abaana bangi abayitiddeko mu Eden awo ab'ebitone bangi nnyo ate abamu b'amaanyi nnyo Titi Tabera yaliko naye mu Eden awo biseera bangi sola bamalayo ezo sitole zonna za karaoke ebyo biseera so wosanga omuntu nga yakolerako mu bbaala eyo nga mulamu essaawa eno ng'agamba nti ndi mulamu bannange oyo omuntu manya nti yazirwana ate aba ayina Katonda we kubanga si kyangu kubanga akolerako mu bbaala eyo n'oba ng'oli mulamu ebbaala eyo yalimu nnyo endwadde nnyo
oyogera kintu kino ekya karaoke njagala otusiigire ekifaananyi karaoke si kati nti osobola omusangasanga mu bbaala naye ebiseera ebyo byalinga kati ebiseera ebyo oba karaoke gemwamukisingamu ekimansulo bwebityo karaoke kati ennaku zino yakyuka kati ennaku zino alimu ekimansulo kingi naye wedda karaoke wedda yalinga kujja n'oyimba oluyimba lw'omuntu n'olunyumisa okusinga eyaluyimba ne banyumirwa abana ababa bakulaba ekyo bayitanga karaoke naye karaoke wakati balanga karaoke ogenolanga oli yeeyambudde oli balanze karaoke mwazeraba karaoke ogenolanga omwana ajja ali bwereere kati ebiseera ebyo botandikiramu okukola gw'otandika n'ogamba kati nvudde eri gye nvudde ntandise kangende mu karaoke gye mba ntandikira otandika n'abaani nze natandika na ngoma nganda emulago kwankulidde mulago nzi nakulira ndi mwana w'emulago mu kiwonvu zone awo kakande we yazimba ekyaki awo ennene empitirivu awo wenyini nyini muzeyi wange bosa we yalinga abeera we yali yazimba era we tukulidde nze n'ab'enganda zange kati awo mu katundu walinga wakasaawa awo nyini wenyini kakande we yatadde kyaki awo ekyengulu walingawo engeri y'akasaawe naye nga kasaawa twakayitanga kasaawe k'okubbiri kali kati batusambira omupiira oluusi kati olw'eggulu nga aliwo abajja ne bayigiriza engoma eŋŋanda kati ate nga waliwo n'amazina gano amazina creative dance aga kyaki kati we natandikira music industry kati munnange tuba tuli awo tuzina ne bagayi baali basatu so gayi omu yagwandooza n'eddalu yanyanya enjaye n'agwa eddalu mikwano gya abenga ebiseera ebyo waliwo gayi yali wakabi yakuba akayimba akakabi bamuyitanga Gentle King oyinza oba tewamuwulirako kubanga tamuwulirako 1999 awo yali wakabi 2000 emyaka gye twogerako gino mugiwulira tuli mu 19 2006 2002 awo naona yali wakabi bamuyitanga Gentle King era ye musajja yasooka okunyigizako mu club Sirik okitegeera nga ndi muto mu myaka naye nga twambala engatto ebigatto bino ebinene biriko sola empanvu weeti owanvuwemu yasooka kunyingiza owalingawo ebbaala bagitanga Lions Bwayisi oyo omusajja yasooka okuginyingizaamu yali w'amaanyi yayimba akayimba kawala kalungi kali ne mami waako kawala kalungi kali ne dadi waako lwimba olwo adda nnyo nnyo era abantu abakulukulu mulumanyi limba nduweereza brown skin kati omusajja oyo omukulu oyo yasooka okuntambuzaako mu mabaala n'okunyingiza nnyo nnyo mu kintu kya music industry kati wenatandikira nenjoyininga karaoke gulupu gye nasooka okuyingiramu gye nasookeramu ddala bagita Obiz Family eyo gulupu Station Mayanja yagikoleramuko karaoke Station Mayanja kali kakazi katini nga kalina akabina nkaddugavu Station Mayanja eyo gulupu like ogijjukira Obiz Family ku Salama Road nanyini yo bamuyitanga Sajjabbi gulupu eyo ne Red Banton yagikoleramuko yali ya karaoke gye nasookeramu ddala kaŋŋambe abantu amanya gano omugawulira nga agamenyaamenya sigamba nti yali abalaba bulabi wabula yabayanga nabo akolako nabo nali muto naye nga ekiwago kyange ng'ondaba ng'omuntu omukulu munnange nentoba nenkola naye nga ebiseera ebyo nze karaoke wange nalinga nnyo comedian bano abeesiiga bino bikyoko n'obeera ng'omukadde n'ojja n'okola calypso gundi yange so ebiseera ebyo ffe abaakolanga comedy oyo era kyanyamba nnyo nakyerudda obutafuna bulwadde abawala batudoleyanga nnyo ng'omuwala gamba oyo comedian ayinza kukwasaganyani kweganga talina kyaŋŋamba nange nendaba nga sina kiddako nensigala nga nkola kimu kya comedy era nga buli wenzija oba buli wengenda ku stage mba njagala kimu kubeera nga nkola comedy wange mbeeyo ngende ebiseera ebyo bali basasula sente nga mmeka karaoke wedda basasulanga sente ntini ekyo kyo mukimanyi mwena abaliko mu music industry nga wakolako karaoke karaoke wedda nga wano mu Kampala kuba twakoleranga nnyo ku Chase Johnson Nankulabye Chase Johnson Hotel Nankulabye ogimanyi eyo ekyali nawo twakoleranga nnyo ekatwe walingawo ebbaala awo ekatwe nga bagiyitanga batani handyerabidde erinnya naye nga yalinga awo katwe nga yeriwo yokka twakolerangako ku bagiyitanga no end eri Kibuye
twakolerangako ku ndala bagiyita njerabidde naye eri awo era kibuye naye ekyengulawo nga kava ku ttaawo. So ebiseera ebyo nga wemukolera mu bitundu bya Kampala ofuna 5,000 basatu. Kati wemba mugenze safari safari kwe kugenda ku mwalo eyo ne mukuba kazinga ku kazinga naye nga muba muvuddeyo we muti seereza mubazi bawera mu tawuni oba ku house ng'olwo mugenda kufuna nusu kanaana oba gumu bbiri oba gumu kitundu olwo mukubye ettuwa olwo nga mukoze nga naye mumazeewo bbanga lya wiiki ng'emu oba wiiki ezi okitegeera. Oluusi twagendanga nnyo n'embalala ggulu eggulu eyo waliyo ebbala bagiyita Buganda Pub oba ekyaliyo. Njagala kubuuza kizinga ki kye wagendako n'ogamba naye baaba bino ebizinga bukyanga ndaba bizinga byenkozeeko kino ekizinga kyo ekizinga ky'Ekasenyi gayi yatutwala n'asiba ebiveera yasiba ebiveera n'ategeka abantu jjukira edda Kalyoki wedda ng'etteekwa nga temukolerawo nga bino ojje osanga abantu nga batudde oyimirire ku stage okole mumale show mugende nedda nga Kalyoki wedda musooka ne mukola drive mwe bennyini abagenda okukola ku stage muyisaamu ekimotoka bwemumala oyisaamu ekimotoka ne mukowoola abantu ne bakuŋŋaana ne bajja ne bayingira ku bwereere ate ne mubawa jalibu waliwo kye bayitanga jalibu ne mubawa jalibu bayinzijjukira ebiseera ebyo omusajja yali akutte ennyo bamuyitanga Master Blaster ng'alina akayimba aka rest in peace teacher oyo omusajja twagendako naye Kasenyi ne tukuba jalibu abantu ne banyumirwa naye nno nga bayingirira sente mmeka 2,200 nga tuni ye kweri oba nga emboko ekutte ne tubakuba jalibu tumala bakuba jalibu ate ne babafulumya baddamu basasule lumu baddamu ne basasula lumu twakola show ekikaali ne kijjula owulira kati we mumala okukola musula jjukira awo wennyini backstage muba musibyewo ebigundi ebigoyegoye wana maama tugenda okuzuukuka nga gaayi ife n'abeebyuma n'abakalyoki ne Master Blaster waffe fenna nga twebase gaayi nga yayiseemu n'akasente muli ku mwalo terina omugo omanyiyo temulina yadde 10 okujjako gwe bafuuya ayinamu olwendo oba olusanvu basita bejjo nga ku makya tebayinaamu banange olwo sirulyerabira munnange ne tukola kyabawala kyatuyamba kwaliko abawala bo ne beeyiya abamu beetundatunda awo jjukira ku mwalo osobola okwetunda naye kiki abamu beetunda ne bafuna ssente bo ne bayambayambako abalenzi ne bakomawo wajjukira eri ku mwalo ng'olina sooka linnya ate lyato ate ove ku lyato ate olinnye eggaba omale okulinnyawo eggaba ate okomewo e Kampala tukane e Kampala nga si tosula era mu Kampala twasulanga Makindye ku Salama Road nga nawe olina okuvaawo olina okulinnyawo era obadde otya okubanga oli close ku bayimbi bano ab'amanyi ate ne kiba nti nalabako ku bifaananyi byo ng'olina Kiko olina abakomediani banja bakuleka batya obata batya ate bo ne ogamba kati ate basisinkanye bagenda dda ekyaleeta obuzibu ndowooza oba okwematira bane kubi kyolina omumanya n'okwemanya nti ndi wakabi ndi star natuka time katujjukira buli otambula ennyo n'abayimbi ofuna mikwano gy'abayimbi ate era kati engeri gye nazunganga nnyo ne Bebe Cool era wenava ne ba Bebe Cool ne ba Eighton abo nenkwatagana ate ne Kapale MC Kapale kati ate MC Kapale we yakyakira ennyo 2012 ng'olwedde twabeerako naye mu Kalyoki emabega kati nga buli amubongako abayimbi biki gy'abalaze nga nfunirawo omukwano n'ebbala gye nafuniramu nnyo emikwano gy'abayimbi waliwo ebbala bagitanga Itable oba mugijjukira Good Life ye yalinga ebeeramu nnyo radio ne Moze ng'abeeramu nnyo ng'ebbala ekwata nnyo Mande ebbala eyo nafunirawo emikwano mingi then ebbala endala bagiyita Rouge nanyini yo bamuyita Innocent eyali nanyini yo balinga bamuyita Innocent nanyini Galaxy TV era ye nanyini yo kati oyo Innocent
nga ayagala nnyo kapale nnyo era nga buli tuva ku show yonna nga tusookera ali ku ebiseera ebyo Bad Black yakyakira ennyo nga eri ebbala tevaamu bayimbi ba artist nga abeeramu nnyo kati nga kinyambako nnyo nga kapale ne waba taliwo nze nga ngenda bwomu kati so nga kinyambako nnyo okufuna emikwano gy'abayimbi kwegamba watuuka ekiseera n'olaba nga emikwano abantu ofunye bangi kati nga buli wendaga obugisamba busambe omanyi mu Kampala wano ng'omuntu okuyingira mu bbala ez'amaanyi olina osasula kati nga obanga oli muntu tumufu obanga olina erinnyo bakakwate ku ba celebrity ng'oyingira buyingizi era ndooza na kati weekiri kati nga chance eyo gye nafuna nga neewanika neetwalira waggulu okitegera nga siriki nnyingiriza bwereere amnesia nnyingirira bwereere ate mu VIP ne wabeera abanene kilabu kyendala eyo gavana bagitanga nshenwa ebiseera ebyo nga nnyingirira bwereere kati entinda awo walingawo bubaala bwali bw'amaanyi kalingawo kabayitanga go down wansi ako nako kaali k'amaanyi nga bonabona obujimbu busambi amabaala gano okubye mangi njagala kubuuza agasinga gava nawo kati kyenjagala okubuuza amabaala gano gabaddemu ebbanga siwe kiri nnyo nga tetunatuuka ku ntalo za bbaala njagala ombulire ku mbeera z'ebbaala ebbaala zitya nti abantu bano abanywi beeyisanga batya ebikolwa by'omu bbaala ebbala z'edda si z'ebbala za kati njawulo ki okimanyi nti edda ebbala emu yabeeranga n'olunaku olwo ng'ennaku zonna zikola naye nga ebeera n'olunaku lumu olukwata n'omanya nti kati olaba nze nalinga MC ku Monalisa ekyaliwo yo ekabuuso Monalisa eyo we yajja nyenjivaamu nenzira nanyiniyo nakola endala bagiyita plan B ebbala ezo zonna buli bbala yalina olunaku lwakyo kanga zeeriranye bwe ziti ate nga zonna z'amaanyi Monalisa yakwatanga Mande nga buli Mande togireetako olunaku lulala n'ogisinga kati ate plan B neetuuka newamba olwa Mande nga yeekwata Mande so ekitali ku bbala za kati ebbala za kati osanga ebbala emu nga mu weekend amu ennaku nga 4 ezikwata oba ennaku nga 3 ekitini ennyo ennaku 2 kizibu osanga ebbaala nga ennaku zonna zikwata ate kizibu osanga ebbaala nga ekola lunaku lumu lwokka so kati ebbala z'edda n'ebbala za kati zanjawulo lwekyo simanyi oba ab'edda bakikolanga batya naye ab'edda kyemmanyi batutumulanga nnyo olunaku lumu oba byali zalinga nsimbi abakati ekisooka tebagala kussaamu buli muntu yenna alina ebbaala mu Kampala oba mu Uganda tebagala kuteekamu ssente ye zajjeemu zalabanga ssente ate nazikozesa ebirala so ab'edda yamanyanga kati Monalisa twalinanga emabegako okusooka basooka kuteekanga mu kikadde omugenzi DJ Emma oba omumanyi yakolanga ku CBS nga ku Monalisa gwe bapangisa n'abeerawo buli Mande kati nga Emma yennyini ngaki olw'essente ze bamuwa ennyingi ng'akubira abantu be abagagga be bakyaliba bakola nabo ku radio biki emikwano bikampuni ne babeeramu kati abo bokaboka nabo ne bakubira bannaabwe Mande n'eryoka ekikuba n'ebintu ebikyaliwo kuba kati lwakwa nti omugagga wakati akozesa DJ ebintu bino Abe kati tobimanye bumanya omugagga wakati akozesa DJ namuwa bwi musaala gwe ate nga nagwo si gwegwo gumusaana naye omusajja oyo omulaba oyo yalina nyini Monalisa Amoni sorry balinga bamuyita Amoni era nsubira gyali Amoni yalinga ateekamu ssente nga teyeeguya ng'oluusi n'ezize zigenderamu nga ssente tazijja mu bbala mwennyini okitegeera nga asobola omanya nti ogenda kukolera $10,000 n'akwongerako 10 kati ku ssente ezo z'abakuwadde gwe kennyini obeera olina okukipika ate kati ennaku zino tulina ne chance tulina emitimbagano omwana yandibadde bambi olunaku lwakola DJ yenna alutimba ku mutimbagano Facebook WhatsApp group za WhatsApp TikTok omwana n'ateekayo olunaku lwaba akoze ku kifo
nti banne mujje ku lw'omukaaga gye nkolera eno kikwata mujje kati n'ayita banne olw'akasente ke bamuwadde okitegeera oluusi n'ateeka namu amaanyi nakozesa obukazi ne bukubira abasajja banne mujje ebbala y'egindi gundi agenda kubeerayo dijja kuba bulungi otegeera naye abaakati ayagala kuwa emitwalo oba 5 egy'etaano ate gy'oba okozesako datawo biki transport n'omusaala gwo kati oyogedde ku bukyala abe obadde mu bbaala obadde mu ndongo eno weekuumye otya abe bane neekuuma nze neekuuma gye neekuuma ekisooka sigwirana abawala beeteganga kajjukira nze natandika music nga ndi muto ate nali kavubuka kalungi nnyo ng'abawala mbakuba ate kati nkuze ndi kalungi kyali kalungi naye nkuze ate kati ebirowoozo bikulu nnyo okitegeera mukama yannyamba era sijja kigaana mu ndongo muno nafunamu abaana naye ekyasi gye nafuna buli mwana gwe nazaala abeera ne bazadde be kati ate ekyasi gye nafuna buli mwana gwe nazaala maama we tankandakanda buyambi ekyo kirungi erudde naye nga bo obuyambi obubawa anti sisobola kububawa nga tebankubidde omuntu yenna yenna nga weetaaga obuyambi olina okunoonya taata w'omwana n'omusaba n'omukanda n'omulaga nti oli serious naye kati nange nategeera ntya nti omwana wange nga tolina kyofaayo kati gwe oba tofuddeeyo nga taata jjukira abawala bangi betuba twazaalamu kati buli omwana akuleetera omwana n'okkiriza bukkiriza ojja maliriza obulamu bwo naawe butadde mu matigga olw'ensonga nti omutima ojja tandika okubeera nga westressinga sente kofunako n'okateeka mu baana kati n'olinda omwana oba maama we ajje akugambe nti omwana wo munange yeetaaga kino naye waba takugambye naawe tofaayo naawe olina bobuusabuusa bangi bonna kyenkana bonna buli mwana gwe nnina bubuusabuusa kubanga tosobola kubeera ng'olina omwana naye ng'omwana maama yetafaayo maama alina ofaayo n'agamba bannaye twetaagayo stokisi twetaagayo ebitabo by'okusoma twetaagayo kino naye maama oba tofaayo kusaba ssente nange ngambwe omwana naye kasi wange aliko kitaawe abalina abaana ba abe mumukubireko ategeere munkubire nange manye nti gyemuli naye kati nange mutakuba naye nga njagala kati kufuna ojjawo ekirowoozo ekigamba nti kati nfaananamu Moses Radio katandika okutambulira mu kifaananyi okutandikira ddala ku luyimba lwetwakola Kiwoko oluyimba lwe bayita Kiwoko oluyimba olwo ngenda okwekkaanya bulungi bwe nti netegereza ne feesi ya Moze nga tufaananamuko era wewe otegeeza vidiyo Kiwoko yabuzaabuzanga nnyo abantu nnyo ng'alowooza oba Moze yennyini yalimu ng'oyetegereza vidiyo kati nange nenkyeteekeramu ddala okuva n'olwo kati ate laba we bamala Kiwoko balina oluyimba olulala lwayimba baluyita Paapaali Eighton Popu Paapaali Paapaali olwo nawe ffe twalukola olwo ate ddo nenfaanana nnyo Moze okitegeera so ezo ennyimba ze zanviirako okuba nga neetwalira ddala mu kifaananyi kya Moze Radio. Moze Radio balaba mu vidiyo baladdemu omuntu amufaanana takunoonya yanoonya ojjukira ebiseera ebyo byalinga biseera bya ntalo zaabwe bo nga bo naye kati nga bamanyi omuntu yenna abeera ne Bebe Cool aba alina okukubwa lumu twaliko omusirike olunaku olowooza mujjukira mwenna mwenna abalinga ku ggaali ya ebiseera ebyo baali batambula ne Diamond Oscar Gift of Kado Moze Radio Wizomanizo Good Life yali nyingi yalimu abaana bangi Oscar Muwonge abaana baali bangi kati baali balina we bali batudde siriki yalina nga DJ's Box side wano kati nga ogenda ova ku DJ's Box n'ogenda bwoti waliwo awo batuula abantu kati neno side waliwo era batuula aba VIP kati Bebe ajja wanene wano mu lukubo nga akava ku madaala walingawo emmeeza bweti emmeeza nga abamu batuulawo abamu ne bayitawo buyisi ne badda eri gye batuula kati Bebe ye yali yatudde dda kati enze nzija ninjira munda bwenti ne ba Eighton
Ngendo wide engumi etabuse eri bebe gyatudde kumbe ndozalu timu y'abamoze etandise olutalo. Ha tugendayo ffe tulabe bulabi bankuba ebingumi samanya ani yankuba sijjukira naye ngendo la bebe atuyitako fena batugamba mujje tugende netufulumirawo. Naye nga kavuyo kali kamanya olunaku olwo musirike nandooza abaana ba Good Life abaliwo ebiseera ebyo mujjukira. Otambulira mu kifaananyi kya Moze Radio tewafunanga show. Tewayimbako nga wali mu karaoke n'ogamba kati nze radio katandika oyimba ku ngege. Nayimbako ku luyimba lwange baluyita enamba yo. Oluyimba lwange nga nze era gye luli ne ku YouTube gye luli naluyimba 2010 nga tumaze okuyimba tumaze okola video ya Papali niba Ayton nakubembe kulu yakwata video ye oluyimba le bata remember olina kuyambye jali tomusaza oluyimba olunaku yalukwata nange lunakwata video yange wakolesa ko byoma bye nakozesa oyo guy walo producer yalina studio yawe Wandegeya yali kyali nyonyo wa bebe cool yakwata video yange eyo era olaba oluyimba lwange luba luggwa nteekako Gagamel Entertainment oluyimba lwange nga luggwa so oluyimba lwe nalumala nasigala nkuba bwa MC bwa Janga Radio ku stage nzijanga radio ku stage nenyimba za radio awo radio tebamugamba nti waliyo kasajja eyo kakukolamu nga bamugamba naye nga ebiseera ebyo nga tejjukira copyright bakatandikwa n'ogirowoozaako kimanyi n'omuntu okwerwanirira nga tebabifaako ate jjukira Moze yali w'amaanyi 2011-2012 yali w'amaanyi nnyo Good Life yali eyokya ati munnaye nga tukola ki nga nkola video ya luyimba lwange nga mbeerawo nga ndi akasente mpola njagala onyumize ku lutalo bakiwoko bamala okukuba tune egenda mu Good Life ki ekibajje wa Bebe Cool ekyabajje wa Bebe Cool era ndowooza abane kanchogerebwe nti baganda bange temunyiga kangambe nti gaali malala singa we mwakiwulira ku TV ne ku radio nti bayagala Zuena bikinedda anti bakuwa oluyimba lwa tekuli ojukira Zuena ali mukazi wa buvunanyizibwa Zuena nga aweebwa ekitiibwa tekuli mwana n'omu yali asobola kwana Zuena ku baana abo babiri just bakola engeri nti Zuena yali atandise okuyingira mu music industry kimanyi ekyo Zuena asooka n'akola oluyimba lwe nga ye omuntu kati jukira Zuena ebiseera ebyo yali atandise okweteekamu ekyokutambula ne Bebe Cool shows neki kati nga ajja nnyo ku studio ya Sweet Kid yali ngaawo ku Street Chair bagiyita Lumumba Avenue eyo studio ya Sweet Kid bagiyitanga D Records nga wetusiiba wetubeeraawo kati Zuena yali awo Ayton nga bakubye ekiyimba kyabwe ekyo mata yegweganina walina mabanja kati Zuena ne bamugamba jangu tubacking just kubacking Zuena najja agenda okulutulamu banenge eddoboozi lyakabi ko producer Linux ebiseera ebyo yakola oluyimba mwana tuteekamu ebigambo era kyovola Zuena ebigambo yaddamu bidde teyakozesa bigambo bye nti njagala omuwala omulungi kati Zuena ye yaddamu byono Ayton okitegeera so ne bamuwa nakola ne bakola oluyimba mata kati bakola mata oluyimba ne lukuba amalala ne gakola ki ne gajja ne galinya kati jukira Bebe Cool yayagalanga nnyo okutambula ne ba Ayton nga buli show gyagenda kayagala beba basookawo bakube bali bo basooke bakube yajja kiggale ku stage nga bamaze okuba vibe kati obuzibu bwajjira Bebe agenda oluusi afuna shows ng'omuntu ate jjukira bano group yali emu Gagamel Entertainment Bebe afuna shows abakubira oluusi tebajja okitegeera oluusi bajja naye nga baagala ssente kyokka ate ye yali amanyi nti engeri gy'abakutteko okuva eno wansi bamuyambako obuyambi ssente abawaayo just ye abokyayo bwokya just kati bo ne bakitola nti business nga baagala buli watambula nabo bamuwe ki
kati abawe sente kati yatuka time ndoza necha wanaga wate mwagala kunkolera mukole eki munte kati nabo ne balabanga basobola okuba oluyimba basobola okuyimba nga tebali mugagamero ekyo kyekyaleeta obuzibu kyekibajje wa big size baby call wabula sigamba nti betantala no ebyo balimba abambi banamawulire balimbamuko era ekyo kyojulira tekuli mwana n'omu yagezaako kukwana zuwena bw'atambulira mu kifaananyi kya Moze Radio Ayton bavuddeyo bakiwoko boys tugambe watukaga ekiseera n'ogwako mu gaali y'aba Good Life gwe wekka cause nali namba esinga nali nkolagana nabo abaana ba Good Life namba esinga nali nga nkolagana nabo lwansonga nebbala yabwe twagendangayo awo kwa itebo balinanga itebo nga balinawo night wa Simon nga balinawo night era nga ngendayo buli wa Monday ne Kapale ebiseera nali nzunga ne Kapale nali ntambulanga nnyo ne Kapale waliwo n'omuwala ali mu Ebonies nga tubeera naye awo tubeerawo mpaka ssaawa eyo nga mmeka nga tuyingira ekimotoka kyaffe twalina kikibina awo nga tuyingira mu kimotoka nga tudde ewaffe ebwayisi naye saafunako ku butakkanya ngolese eri gundi sage yaliwo mu siriki tukulabe mu vidiyo ez'enjawulo ennyingi ezimu ozanyira ddala nga radio endala ozanya nti oli vaccine wanjawulo ozanya kintu kirala abayimbi bano tukuta n'ogamba nti kati nze nganze nsobola ozanya oba batuka ne bakulabako mu eri video ne bagamba kati jangu ne mwene sometimes ba producer ya akola script y'oluyimba namanya nti kati eno video yetagisamu omwana afaanana bw'ati oba yetagisamu omwana ali bw'ati ekitegeera kati nga olaba oluyimba lwa DJ Michael oba King Michael olwo lwali luvola Chameleon fake doctor olwo luyimba bali tebantaddeemu nti olw'okuba nfaanana Moze bali bantaddemu olw'ensonga ekisooka ebiseera ebyo nina emikwano gy'abawala nina abawala abalungi n'ababi abadansa okitegeera so yalabanga wanankozesa oluyimba olwo kijja muyambako okusala ku ssente z'abawala era namuleetera abawala ne tukola nabo kwe kubeera mu vidiyo eyo yatusasula bulungi jasula kwakuliko abawala nga basatu abavawo nga tebasanyuse sente tezaawera bulungi naye nga ffe nga ffe abalenzi era nomwola oluyimba twalimu nze Madi Fox waliwo gabi bamuyita Malaria yalinga akola ne Madi Fox MC ne badansa abawala beeyo makindi mukwano bwange so ne tugikola neggwa naye nga tekyava kuba nti nfaanana Moze nalyoka mpita DJ Michael yampitanga ye entalo zino ez'abayimbi zabongerangako nkulabako zabakolera nnyo naye nga zikolera nnyo bano ate abayina ero already erinnya kati nga olaba entalo za ebyebiseera era byebimu ebyo bebekulu yacyankalaniranga nnyo ne Chameleon Bobi Wine nga tebakolagana bonna basatu nga bayawukana naye nga ate Chameleon agira neyekyanga nadda ku Bobi aye nagira neyekyanga nadda ku bebekulu kati nga kibakolera bonna basatu era kyabakolera nnyo ebiseera ebyo atulaba tuli ku SK Restaurant wano ku Akamwesi Mall osobola okujja n'ofunawo akamere ofunawo snacks zaffe ennungi nnyo ojja n'owummulirawo ne family leeta omukolo gwo gwonna leeta birthday party leeta engagement party proposal oba ng'oyagala kusonyiwa byonna osobola obireeta wano ku Akamwesi Mall restaurant bagiyita SK Restaurant ndi n'omu ku bantu abaludde mu entertainment industry oba giyite music industry ate nga at the same time actor kale anvudde ku story njagala kubuuza ogenda mu video ya AVM ne radio oluyimba baluyita Nkoye tuli mu covid awo around ovaayo gamba omukyalo nga natera okuggwako covid yasooka oyo ng'obwavu bungi jukira muzeeyi Museveni yasooka kulangirira aba MC ba DJ amabaala fena tuwummulemu ennaku 14
ne tulowooza bijja kuggwa maama ebbanga lyagenda neligenda zaali wiiki ne gifuuka emyezi mwaka obwavu ne bunnuma nnyo by the way era nze omu ku baaluma obwavu ebitongole kampuni nyingi ezannyamba kampuni ez'enjawulo n'abantu abo bakinoomu tadde ne sisita wange bannyamba nnyo okumbezaawo mu covid n'abantu bangi nga kwekulira kyali waffe yakolanga kalulyo ke bamuyitanga jjajja loni yetta olw'embeera oyo gayi mumujjukira yali ayambala ekigomesi omanyi ekintu kino kyoyogerako kya nnaku naye wokyogera ng'olinganga ayogera covid n'oyo anzijukiza bingi ng'olesa akayimba kamoze rediyo kokka covid anzijukiza bingi nnyo mwalimu bingi ebibi n'ebirungi abantu bamujja kunsonyiwa okuseka naye omwami ono ekigambo wakyogera nti mukwano gwe olabira ddala ng'ayogera kome ekigambo kyoyogera kituufu gayi yafa neyetta embeera ya covid okitegera bamuyita loni abebwayise mumumanyi bulungi yakolanga nnyo mu Edeni awo waliwo ekibala ekyengulu wa Edeni bakiyita litalita kyalinga awe so kati bagikyusa erinnya ebbala we yakoleranga ennyo okusinga gayo oyo embeera yamusukkako n'atandika osabiriza ssente ng'ate naffe basabiriza tuli baavu naffe tweyiiya tuyiiya buyiiya bulamu kati nga w'omumma ng'alina entondo nga w'omumma agamba kale temukyanfaako baana bamaama katolaba nkusaba ennusu just nkusaba ennusu 1,000 ngula akananansi n'akagaati enjala ennuma ngenda kufiira mu nju jjukira nga anywa walagi ekyo kyokka ssente waliwo webwayise bamuyita pimpina mc pimpina webwayise bwe yali asabye ssente budde bwali bwalweggulo tugenda kutuuka mu nju gy'asulamu nga gayi afudde naye ng'enfa gy'afaamu nga bo bagamba nti yanywa walagi naye nga si walagi kubanga yasembayo okwogerako n'abantu nga asaba nusu 1,000 anywe akananansi n'akagaati yalusaba MCPMP so natufaako bwatyo mu covid era twamuziika ate nga siye kabanja abaana bafiira obwavu bwakuluma nnyo n'ojjukira ssente ze batakusasula ati vako ekyo obwavu mukunnuma ennyo nga waliso covid tugenda mufulumamu nga wabulayo ebbanga tini nnyo tufuye mu covid naye zijjukira nakola vidiyo ya Moze Radio video radio afanga leero video bagite ennaku 2 sijjukira video bagite ennaku 2 yafuba mwaka sijjukira bulungi seekakasa yali 2018 mu February Moze Radio yali agenda omuwala ono AVM yali alina okudda e Uganda nga omanyi ebintu bya America bibeera ku time kati yali alina okudda e Uganda bakole vidiyo eyo ne Moze omwana n'akomawo labayo ate waaba yakabeerawo wano bali mu ntegeka zikola vidiyo ne Moze afuna obuzibu alwate mu ddwaliro omwana n'ayongerayo tiketi kati laba tiketi ye yali erina okuggwako mu kaseera akatali kawanvu ne bamupapya okukola ki vidiyo bamupapya okukola vidiyo visa ye yali eggwako bamupapya okukola vidiyo producer amugamba tukoze tutya Moze Radio yafudde nga Moze yafudde nga jjo ngate vidiyo balina ogikola nga leero tukoze tutya atiko producer waliwo kagayi kebwayiseeyo kafaananamu Moze Radio kajja tukolera era mu vidiyo eno tebakulaga oli mu nzikiza lwensonga nti vidiyo nali njalabika era woddayo producer n'omugamba mpa footage ya vidiyo eyo bakulaga vidiyo nga weeri mu bulambulukufu bwayo nga ndabika bulungi ng'era nnyimba paati za rediyo zennyini nga nninga rediyo naye ekyaleeta ekyo producer ndowooza yakibalamu n'alaba nga tebanansasula kasete kange nyinza okubakuba mwali mutegeraganya sente mmeka twali tutegeraganya emitwalo 3 mu covid zaali nnyingi ezo ssente emitwalo 3 gaali manyi mu covid nga ogakwatako bonti kati kituufu olunaku olwoso ndijjukira bulungi lwanaku nga 6 lwetwakola vidiyo eyo olunaku olwo nalina promotion ya Beero
nga nze ngendo bada MC enamugongo ku kimotoka bino ebya promotion kati ng'obudde bugenze nyino maliriza okushootinga video eyo nengamba producer mwana ne manager w'omuyimbi nemugamba mwana munkoleko ngendeko gaya mwana omanye engeri gy'opapa kwata kino ekyebiri kikuyambeko ku transport ebisigadde tujja kuteeka kwalo konze omboti ekyebiri ate nga twatesiza mitwalo 3 mwana maama musasula sente lumungende kasita kwadde ekyebiri transport enkya tujja kukwatagana kati engeri gye nali mpapa ngende ku promotion daba sente nenzireka unatuka ku promotion nenkikuba nenerabira sente nembivaako ebiseera ne biyita daba netuva ne mu covid tuva mu covid era nga sente sirina nga bwavu bunnuma nengamba kankole bwe nti kati tuva mu covid obwavu nga bunnuma ndiyala sinaddamu kukwasaganya mabala nga nalinga akakozesa ngakolamu juka nali MC before nga nyina amabala mu Kampala nga nyina amabala mangi agakola era gwenkoleramu ebiseera ebyo nalina Bivale Uze Kansango bogimanya eberamu abasudani abangi nga nyina Monalisa Royal Kabuusu nga nyina ere Kabuusu awekyemmanga awo nga nina ene Kasanga zonna tezikola Kasanga nga zonna tezikola nga buli lunaku mbaka ebbala gyenkola ate nga zonna z'amaanyi ngafuna akasente mwana wa maama daba covid ajja zonna zigenda okuddamu okukola ezimu nga baleeta ba MC balala endala tezikyaneetaaga endala nga zaavaawo boyiyala nga zinkuba nengamba naye nakola video ya Moze Radio esaawa eno Moze Radio yaliko gwe boogerako alete banjo cha ntwale ebiri obwangu nga bunzijiranga ngenda ku TV nagenda nsoka ku radio nengamba kyali wangu oyo godigodi nemuliramu nemugamba mwana nakola video ya Moze Radio tebansasula kyokka ate omuwala yali nanyini luyimba yaddayo e Bulaaya sina gwe manja nkoze nti nampa amagezi nagagenda ku poliisi ku Jinja Road oguleo Jinja Road eyo kwasaganya emisango gy'aba artist mu Uganda okusinga ningenda nga nzigulawo fayiro basirika mu ofisi y'omunene nga bampa reference nga nkomawo ku TV mandiramu kyali wange Mutoolo producer Mutoolo wa Gundi wakubukedde okwo ngamba tujja kufunira olunaku tukufuneko interview ne Kimura manager wa Bukedde 2 ne Bukedde 1 nga banzikiriza ngamba story yonna yonna oluyimba buli kimu yaluteka ku mutimbagano story nebeera viral nnyo nebakolera kale nabo bennyini aba TV bandi awo nga tebankubidde essimu oyo gayi bamuyitaani Bruno K yankubira essimu n'agamba gwe gayi gwe nakulabe ku TV mwana kuba bandaga ku TV ku Spark TV ne bandaga ne ku Bukedde ne bandaga ne ku Kyenkye olugambo oyo Joseph Seguya n'abyogerako n'olweggulo ne babyogerako ne bikwata nenfunirawo omukisa kati gayi we yankubira jjukira abannamawulire nali nnyina obbaliisaako kuba story ye begenda ku baba nabo bakutaddemu obudde bwabwe kati we yankubira nange nenkubira oyo producer weyo show nemugamba mwana gaya ampise ngende nfune sente naye mujjeko sente mmeka kweyo musabe miliyoni 2 mutesezaawo naga nemugamba ate nga nali nsabye emitwalo 3 oye gwe musabe miliyoni 2 ojalaba wenatuukayo Bruno K nangamba yagala sente mmeka koze mpayo miliyoni 2 koze sisola zikuwa ate we manzikuwa ngenda kukwata video okiriza oba nedda nze njagala kati nga yangambye nti yayagala kunyamba buyambi olw'ensonga oli mukwano gwe nemugamba kale twali buzi so lwe lunaku lwe yansasula lwe bakola ne video y'oluyimba lwa Chameleone n'oyo ani Chameleone ne Palaso waliwo oluyimba lwe bakola nga remix yali remix oba buli awo nga bayimiridde tebali mu masaati we bati beetoloolera ku kigundi ekyetoola malamu lwe lunaku Bruno K lwe yansasula ne bashootinga video y'olwo lunaku kozi yampita awo ku gundi ku studio wennyini awo wa Palaso
kwegamba kati AVM tomubanja kati okutwaliza awamu AVM kubasa tetwakola ku ndagaano nzikirizibwa AVM okumulaba nandiisayo kyandisiza AVM kyona kyonompa nja kukikkiriza naye nga Bruno K bambi yankolako nga ndi musanyufu Bruno K webale nnyo webalire ddala yankolako kyobula nabijjamu amaanyi naye nga AVM tekigana kundiisayo kyondiisizaayo nensanyukamu naye nga abatamanyi kayimba bakayita Nkooye. It's a good song. Beautiful jam. Ya kayimba kalungi nnyo Mozeredio yakayimba abalisimba bambi ne kijja bubi Mukama namujjulula mu bulamu bwensi ate nga nze wendi amufaananamuko ekitegeera nze ne mubeererawo mu video luyimba baluyita Nkooye luyimba lwena akasembawo ndowooza okukola mu video olwa Moze kusinziira ku nnyimba zenkoze abadde atulaba ku Brown Skin Events YouTube channel amanya nze MC Dero mbadde ne MC Abe omusajja awangalidde mu music industry ne acting oba industry nelimu actinga wamu n'okuzanya oba katemba. Tubadde ku SK restaurant wano ku Akamwe Small jangu olye kamere cafe jangu olye ku snacks zaffe wano ku restaurant yaffe bagita SK restaurant tuli located munda mu Akamwe Small. Abe njagala kubuuzaayo obubaka obusembayo eri abantu bo amabala gyokola kiki kyobagamba? Kyembagamba mwena betukola nabo amabala gyenkoledde ne gyenkolera ne gyesikoleranga nti mweyongere kutuyita tusobole okuba nga tutambuza omulimu guno. Mulimu okuba kati kyalinga kintu kyakunyumirwa naye kati gwafuuka mulimu ogwobwa MC mulimu ogwobwa DJ mulimu naye gwe agukola oba gwagulimu togutwala nga muzannyo. Mulimu abamu kyekyo kyova olaba nti abaana bagulwaliddemu abamu bafudde abamu beekubye. Omwana ajja katugeze kati ng'abawala omwana ajja n'atandika okukola mu restaurant bamubbaala n'ayerabira omulimu ogwamuleeta ye n'atandika kifuula nga kinyumo. Atandise kwagala manager, atandise kwagala bossi, atandise kwagala bakozi banne, osanga waitress ngagala waiter. Kiba kibi. So nemukubiriza gwe omuwala oba omulenzi wesonyiwa ebintu by'okwagalana mu business eno. Oba oli dansi oba oli muyimbi va ku by'okwagala omuntu gw'okola naye mu business eno. N'obubaka obulala bwe mbawa nti bane mutwagale bananyini mabaala bananyini bivulu bamanager basupervisor bakiba boss mutwagale ffe ba entertainer ffe tuyimirizaawo ebbaala oba ebifo ebisanyukirwamu mutwagale. So waliyo omuntu eyo agamba nti nandibadde neetaaga MC Abe okoleko mu bbaala yange oba mu kifo kyange. Enamba eri 0745 33 10 80 ye namba yange. Osobola okunfuna n'otwogera oba olina omuyimbi gwe weetaaga nsobola omukuleetera oba olina comedian gwe weetaaga mukuleetera oba oyagala baddansa mbaako n'abaana ba bikini n'ebirala osobola okunkubira ne tuba nga tunyumya. Kale naffe twongera okujjukiza nga aba Brown Skin Events YouTube channel bw'oba agala okutombola business ayagala okumarketinga olina akalango kolina ki enamba jabba ogiraba wansi awo ku screen yaffe mu contacting omwami gwe bayita Brown Skin ye kenyini ajabba akolako events zonna tuzikolako wamu ne videography ne birala bingi. Sigadde nze MC Dero mbadde ne MC Abe. Happy New Year 2025 Brown Skin Events YouTube channel. Ciao, adios.